buno obulaba ngenda kuleta example naye nga sije nandirese obukulembeze bulinga mukwano oba kaboozi gyokoma okuba n'amaanyi gyokoma okunafuwa oba omaliriza bwekiri mukulu ali ku kamera obukulembeze njagala nkikubulire nti gyokoma okubeera n'amaanyi obeera omaliriza kati n'obukulembeze bwe buli kituufu gavumenti gyokoma okugiraba nga ebimotoka ereese bipya emmundu erina mpya zinyira ziringa ze basiiga ebizigo eba enaatera okugenda bwe kiri nawulirako nti n'akalulu woolaba nga okawangulidde ku pasenteegi esinga awo wennyini bw'oba ogende n'ebyobufuzi lw'owangula lwogwa ekyo kyatuwa ku bakazi bwe Bashiri lweyawangula lweyagwa kati ogwo nagwo omusomo mulala ng'omaze okuwangula ekyo nakikunyonnyolola njagala nkikunyonnyolola lero nti n'amaanyi gano ag'ebyobufuzi lw'owangula amaanyi g'ebyobufuzi osobola obeera nago ate n'ogwa nago otya Sebaggala yagalina naye yagwa nago teyawangaala nago kati nekyaggula yonna okumwebaza nti amaanyi galina ag'ebyobufuzi abaddewo nago ate emyaka gino 5 amaanyi kintu kizibu nnyo bagamba power corrupts but absolute power corrupts absolutely koyogedde nti amaanyi lwoba nago lwoga nago this time round mu kalulu kano Kyagulanyi yagenda ku ntaana y'Obote it was a big test kubanga ffenna tujjakkiriza nti Kyagulanyi amaanyi ge agasinga kiri evidence gava wano mu Buganda era ye base era be bakaba yasinga okuyingiza mu ki ne General Museveni amaanyi ge ebbanga lyonna lyabadde wano gaali gasinga kuva wano obululu obusinga teyabufunanga mu Western nga abujja wano kati omusajja okukola decision eno n'agamba naye omanyi kaŋŋende engulu bwe ŋŋenda engulu ŋŋende ku ntaana y'Obote ng'Omuganda alina okuba yakyebakira ennaku n'agamba now is the time kyokka ate bwe yagenda n'akikola ate n'ajjayo blessing eddala kyenjagala okunyonyola Kyagulanyi alina ekyenjawulo nkiddamu Kyagulanyi alina ekyenjawulo kubanga nti Kyagulanyi byakola Beni yabikola naye Beni wano teyawangaala Abaganda Beni yayitanga Kampala Road okwo nga bamukuba mukasukira menvu lwaki naye nga ate Kyagulanyi byakola ebimu Beni byabikola naye Abaganda bajjukira luvannyuma nti Beni yali mutuufu kati Kyagulanyi mukulembeze asoose waneeno nga tali Mengo emukuba naye ate n'abaawo ate n'asigala nga w'amaanyi ekyo nkikubuulira yasoose okubeera wano nga mukulembeze naye ng'ate Mengo emukuba naye n'asigala nga ate w'amaanyi ate nekya Kyagulanyi kyalina nti ebintu biri bisatu ebikola omukulembeze oba oyagala olina okubeera ne organization capabilities ng'osobola okukunga n'oteekateeka abantu nga tebategedde baziyita underground movements ekyo Kyagulanyi akikoze kubanga njagala nkule wakati wange naawe olwaleero nti Nuupu terina office mu Kisenyi FDC alinayo office mu Kisenyi Nuupu terina office Katwe FDC alina office Katwe kati bw'ozimba underground movement ekyabasinze okukikola kiri gundi kiri Egypt bagiyita Muslim Brotherhood naye awangula akalulu ne bagijja Muslim Brotherhood bulwotegeka akalulu yeekawangula ne tolina lunaku lwalala yenge tuza delegates conference kati ezo underground movement Kyagulanyi okuba student waazo ozalako mu 1979 mu Iranian Revolution ezabaleeta ba Ayatollah Ali Khamenei kati onokola ekintu nga kiri underground nga opponent wo ogenda okukimanya akimanya kimaze kuba era ekyo wakiraba ku bitebe engeri gye yabikolamu ebitebe yabikola amma baggulawo ebitebe embalala ne baggula ekitebe Busoga nga byonna n'ekitebe kinenyenye ekyekavuli twakyekanga kuba ffenna twali tumanyikamu bwe kiri kati ensonga ey'okubiri ng'ogenda okonfrontinga obukulembeze obw'amaanyi ddala bunnakemera obuluddewo olina okubeera buleve ekimala kati Kyagulanyi omutima gwe mugumu nti ne bamukuba emigga eggulu enkeera agamba pulogulaamu yange egamba kitatunula mabega omulwanyi omukulu olina okuba ng'otunula mu maaso ebbanga ly'omala ng'otunula mabega toyinza kutuuka gy'olaga ensonga ey'okusatu alina karizima alina guli omutima ogumulimu ogumwambala kuba yabadde annyonnyola ogende Fort Portal gye bazeemu era ne bamukuba nga omusajja yabadde ku ttiya gaasi eggulo limu n'akugamba ate ku ssaawa 9
yabadde asimbula agenda Fort Portal. Wano ffenna abasinga senga bakuba muti yagasi ku ssaawa 12 oddamu okuzuukuka ku ssaawa 5 ezenkeera naye ono amulya n'amusiibamu ku makya 11 ssaawa 9:10 n'akulaga nti agenze ku pulogulaamu eyabaddeyo olunaku.